Gye bavuddeko abatuuze b'e Kakunyu mu disitulikiti y'e Wakiso baddukira wa minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okwekubira enduulu ku Apollo Kaggwa nga bamulumiriza okweddiza ettaka lyabwe. Mu kubasisinkana minisita yawuliriza ensonga zaabwe n'alagira Kaggwa okukwatibwa ng'agamba nti ettaka lino yali alifuna mu bukyamu. Kuliko ab'ebibanja agenda n'ebyapa by'owagula mpewo. Ensonga zino yazirekera RDC bwe Wakiso azikwasaganye era abatuuze bazze bamwetayirira okubakolera ku nsonga zaabwe. Ekibanja ekya Lusiya ndiweereza na guno gwaka RDC aganye. Tetumanyi kiri wakati wa RDC na dokita. Kyokka ku lw'okubiri lwa wiiki eno abatuuze b'ekyawa ne balumba ffaamu ya Kaggwa era ne babaako ebintu bye bayonoona ekyaviirako n'abamu okukwatibwa. Minisita atuwa ekintu kyaffe babasi minisita tetugenda kuvaano poliisi ne beenaabeeze kabeerani twagala minisita wano. Olwaleero Kaggwa alumirizibwa ku nsonga zino zonna avuddemu omwasi bw'ategeezezza ng'ensonga zino bwe zikwatiddwa obubi nga ku kyabitandika abadde taweebwa mukisa kweyogerako oba okwennyonnyolako. The crowd refused to hear from them. They twagala mwogere. And then somebody shouted, "Toyina na byapa." So I gave the land titles to the minister, and I thought he would say, "Okay, let me go. We shall verify them from my office," or something like that. And I was shocked when the minister said, "Bino bi popular." Tubulidde nti ettaka lino yaligula ku bantu ab'enjawulo emyaka 2 emabega era abaliko bonna bakkiriziganya ne basasulwa. Abantu bonna n'abasasula era n'endagaano weeziri. Ettaka eryo naligula wakati wa 1992 awo paka 2023 awo. Naligulira mu bbanga lya myaka nga 10. Okusinziira ku ono waliwo abali emabega w'okubuzaabuza n'okuwabya minisita Mayanja nga bamuwa amawulire amakyamu ku ttaka lino. Nga bamulimbye nga bwe njagala okubagoba ng'abatuuze ku ttaka lyange, nyonoonye ebintu byabwe ne nabagoba naye nga ebyo byonna si bituufu. Kaggwa agamba nti okuva minisita we yawa abatuuze bbeetu okuddizibwa ku ttaka lino bazze nga bamukolako effujjo ne batuuka n'okwonoona ettaka lye. Balumba ffaamu yange n'obutaamidwa bwalabika mu Nankanyi mu midiya endala. Ne batematema enankanyi fensi, ne batema ennyumba era buli lunaku basuubiza okudda. Kwegamba minisita yakola bubi okutandika okuteeka omuliro mu bantu alina okujja akuzikize. Agamba yaddukidde mu kkooti okulaba nga gavumenti emuliwa olw'ebintu bye ebyonooneddwa. Njagala buyambi era nja kuddayo wa minisita wa land mu wiiki eno. Kaggwa era ayagala palamenti ebeeko akakiiko keesindika ku ttaka lino okunoonyereza olwo basale eggoye nga basinziira ku mazima. We have written to the speaker requesting that the house kindly gives us a fair hearing and allow this matter to go to a committee that should investigate this matter thoroughly. Enkaayana ku ttaka buli lukya zeeyongera nga wasaanye okubawo ekikolebwa okwewala obuzibu buno. Yagambye Poliisi